F bwe twesiibula bwe tutyo enkeera yalwo zaali ssaawa kuba olwo lunaku enkuba yatonnya nnyo era ng'amawulire nkimanyi mu Uganda mwonna gaakola ki baagamanya nnyo. Kati F kuba ekyo ekiro seebakana bulungi, enkuba yatoonya, enju gye yali yapangisa yonna etoonya. Bannange bintu tebyali byangu. Seebaka bulungi ekiro ng'emazima. Kati nkeera 12 nkugambye nti nze nali ne A naye nga A ne we mba nkola ki nga atunuulira butunuulizi bw'ati ng'era lwavuddemu ekigambo okugamba nti kino kinyiizizza. Kiba kizibu oba yali ampa ekitiibwa oba kyali kyawo saakitegeera. Kati munnange F nkeera 12 esanga simu kuba F yaŋŋamba nti bwe mba ntuuse e Kampala ngenda kuteerako message. Ngamba okay. Ate nga ye bw'ayogera ekintu akituukiriza munnange yadde nga yalimu. Kati 12 bwe zaatuuka nkebera ku ssimu sirabako message. Bimukubira essimu nafuluma wabweru ku makya kwennyini. Ate munaye musajja wange ampadde essuubi agenda akola nzire ewuwe mpone obwavu bwa A. Kati akola ki? Mukubira essimu teriiko. Mukubira ku layini ey'okubiri teriiko. Layini ey'okusatu teriiko. Ngamba mu mutima nti oba essimu yaweddeko omuliro. Naye ne ngamba y'ekijja kitya kuba F yalinga atambula nnyo ne power bank nga essimu ze tezisobola kugwako omuliro ate ng'aba n'essimu 2 ate zisobola. Ngamba ekintu ekyo kyaneeraliikiriza n'engeri gye neeraliikiriramukko lwa nsonga tekibangawo mu bulamu okuba ku ssimu ya F mbu teriiko. Kati ne tubaawo. Kati wano we twali tupangisa amasannyalaze galinga gagenda nnyo. Natuula ono yakeera n'agenda n'akola. Nesigalawo zeeka nembeerako ku TV. Amasannyalaze ne gagenda nenvaayo ne ngamba wayi kangendeko ewa maama mbeereko eyo. Okugenda ewa omukadde kuba nali sitera na kugenda wa mukadde. Naye nali awo ne ngamba leero kangendeko ewa omukadde amasannyalaze gagenze sijja kwebaka. Kuba n'ekyokwebaka nalinga neebaka nnyo. Kati ngendawo omukadde nagendayo zaali ssaawa 5. Ntuula mukadde angamba atingira mu nju bataddeko amawulire amazzi gaasa abantu. Ngamba nti mukuba yatoonye eno ati agamba ati amazzi gaasa abantu gabayingidde. Ndowooza njogera ku ky'amazzi muba mugyategeera egundi gye nvaamu. Ati amazzi kwolwo olunaku amazzi gayingira mu tawuni mwenyini mu kibuga kuba galinga gaata abantu eri mu nsozi naye kwolwo gayingira mu kibuga mwenyini. Nga bali kwogera ku TV nga nyingira mu nju ndaba amazzi gaasa abantu nga bajjayo abafu bakola biki mu tawuni mwenyini. Mba nkyali awo amawulire galiko ssaawa 5, ssaawa 6, ssaawa 7 tukyalaba mawulire. Pankubira esimu oli eyankubira esimu y'oli omusajja gwe twali naye
eri gye twabeeranga ewa F oyo gwe ngambye nti neighbour eyalinga abikola naye nga ye tabiriimu nnyo. Kati neighbour nga nkubira essimu n'angamba maama gundi nti wangi ati n'angamba ati ono gundi ng'angamba erinnya lye nti ati F afudde maama. Ngamba oyo biki by'oyogera? Awo nga tuyingidde mu 2022 ngamba F afudde. Saasooka namubuuza nti afudde ki? Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gifa ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gifa ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. N'akaaba bukaabi n'angamba ng'atono n'akuba mulanga kuba F yali anzizizaamu amaanyi. Mmanyi kati ebya M mbyejje mu bwongo, F agenda akole nzire ewa F obwavu mbulabyeko mbikooye. Kubira F afudde mba nkaaba nga bisooka oleke by'okaaba. Ati F amaazi gaamutuute, amugamba ate gaamugjeewa. Ati yabadde ava mbu yabadde simanyi baamugje mu bbaala kuba yali agala nnyo okunywa. Kati ng'asala kuba gaayingira mu kibuga mwenyini. Ndowooza yali ayagala asala agende mu ki oba mu gundi alinnye bbaasi ajje e Kampala. Mazzi ne gatwala F. Nga baŋŋamba tumugje eno ku mabbali, ati nange bankubidde bukubizi essimu nga bagamba ono omuvubuka si yakola mu industry area. Baali bamumanyi, abamumanyi. Ne bankubira essimu ngenda mu mokyale nga F afudde. Naye nga sikiikiriza. Ngamba F afa atya? Nga kuba nzijukira bwe twalinga tusaaga naye ng'agamba ati kati muwala wange omukulu kasitaweza myaka 2 ngenda kubeera n'emyaka 4 plus, ati nja kuba nkuze. Nga tusaaga ebintu ebityo kati nga byonna we mbirowooza nga siikiriza. Nisitosoozemu nafiirwa brother wange nenfiirwa ne jjajja be bafu be nalabako, naye nga bo nakkiriza nti baafa nga saafulumya na kuziga. Naye F saakkiriza nti F afudde. Saakkiriza nti F afudde. Ne ngenda mu mokyale nga balina kumpa mbusayini nga wano biki naye nga mbitegeera nga sibitegeera. Ngenda otuuka ku mufu, nkwatirira omufu kyokka bagamba tolina kukwata ku mufu, simanyi nga teweepadinze, simanyi omuzimu biki webityo naye nga nze byonna sibimanyi, nga sirina kyemmanyi. Ndowooza nga ne mami wange naye tabimanyi. Nga bagamba okwata ku mufu simanyi oba kale biri awo ababimanyi babimanyi, nze nali sibimanyi. Ate
babingamba luvannyuma nnyo. Simanyi olina osooka okwambala puleeyo biki. Naye F yafa. Naye F teyafa mazzi. F oyo baali bamunoonya. F lwa nsonga F nze ngamba teyafa mazzi kuba ne mu bulago bwali bwesaze nga gwe baatuze butuzi. Chansi nejja nti amazzi agaata abantu naye ndowooza ge baamusuulamu kuba ye bamusanga ku mabbali g'amazzi. Nze bwe ndowooza engeri gye namulaba kati nenkwata ku F nga yeena azinze oba yali alwana n'omuntu. Simanyi oba amazzi nago omuntu azinga emikono, simanyi yali tazimbye naye nga obulago bulinga we bayisizaamu omuguwa yeena afunyiiza emikono nga yasaamiridde akakanya banayoze nti okwata ku mufu naye nakwata ku F nga sikiikiriza nemukwata nemukyusa nemugamba banayizuukuka abaana bakyali bato tondekera baana. naye nga bikyaliwo. Ne tuziika F nga siikiriza nti F afudde nga mbeerawo neŋŋamba nti nedda ono si F gyali. Naye simanyi nakumanya kuba F ono kuba F yali yaŋŋamba nti F Muganda ng'era nze mmanyi F muki Muganda. Kati bwe twagenda e Busoga neŋŋamba ate tuze Busoga nti nembabuuza tuze Busoga nti neŋŋamba F muki mbu F Musoga. Neŋŋamba mukiddemu F Musoga. Kati neŋŋamba ono munne nti naye nga F yalinga akuvuma nga tuleno tuli kwogera tulina omufu ku gundi tugenda. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasoma baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 100 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima napulusi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukutwe nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neighbono poloti weetandika gwe baayawula naye. Saagala byate tewali bantu ate so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 100 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka Misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes F Musoga. Kati neŋŋamba ono munne nti naye nga F yalinga akuvuma nga tuleno tuli kwogera tulina omufu ku gundi tugenda. Twali tutuuseeyo nga njogera. Twali tutuuseeyo ewaka gye twali tugenza omuziika. Ngamba nga yalinga avuma Abasoga. Nange yadde nga nali sibaagala. Naye ate yali tabaaga bannaye nga bavuma nga tuyinza otuula n'omusajja mu nju n'atandika ogeya mukwano gwe kuba yali Musoga. Eyankubira esimu ng'agamba oyo yali nga ayogera naye nga naye yali Musoga. Era olunaku lwe namanya nti F Musoga naye nga avudde mu bulamu bw'ensi eno nga sikiikiriza. F yakolanga obwenzi nga neekakasa nti
bajja kuleeta abaana be yazaala ebbali. Naye tewali mwana gwe baaleeta. Baali baana bange bokka n'oyo mukyala we. Naye yagirako. Naye emisasozi mazima galiti. Namala emyezi n'emyezi nga sikkiriza nti F gyali. Nga sikikkiriza nti F yafa. F yafa nankuba obwannamwandu ku myaka 2022 nga ndina mwandu kuba already yali aninamu abaana babiri. Ate bino bye bagamba nti yali yawa maama ebbaluwa. Ate n'ekirala F ye yali musiraamu. Yali ayagala kumpoowesa batuwoowe n'embigaana. Nagaana lwa nsonga F yali alemezaamu akuba musajja takulekera ddembe. Kati nabalabalamu naye nga nsobola kukkiriza batuwoowe nze n'ono omusajja ng'akuba. Ekyo nakigaana kitegeera. Naye yali yawa maama ebbaluwa. Kati nembeera awo yadde nga yafa. Yadde nga yali ampadde essuubi. Yadde nga nali siri naye nga yali abeerawo olikuba ebintu bye byonna byali naani n'oli yali abeera nange. Naye ngamba kati ono omusajja afudde. Kati olonze abaana. Kuba nasooka kubala like nabalabalamu. Talina kyalina. Musajja waatu naye yeeyiya bweyiya. Talina kyalina. Kaneezaala enti zimulema. Ezaala enti zamulemanga ebiseera ebimu nga wali okukaala waliyo omusajja yali anjagala naye yalimu okwo mulimu omuntu akwagala oba n'abanga yalookingirayo. Kati nga n'oba oyogeza bukambwe tabulaba. Omusaba kino akuwa omubongolera tabiraba. Kati ku kyalo nga kuliko oyo omusajja bw'atyo yali anjagala ng'amusaba kino n'akimpa naye nga si kya buli lunaku lwa nsonga naye simwagala. Saagala na amanye nga wampa esente nimba enti mami yampadde netusasula renti. Ebisinga sibyogedde mbibuuse kitegeera. Ate F bwe yafa tugenda ne tuziika lwakuba nti abantu abafiira mu mazzi. Pulezidenti Museveni yatuwa ssente yagawa buli family yagiwa million 5. Kati bwe twamala okuziika namalayo olunaku nga ziizo. Oyo abakonigali wange ye yajja yaleeta ssente ne bawaako oli eyali omukyala we naye yali yafuukira ddala mukyala we nno. Yadde teyalina mwana ne bamuwaayo akakadde ne we naye yakaaba nze nakuuma abaana bano naye ne bamuwaayo miliyoni 1 nange ne bampa miliyoni 3 nga nkwata ekkubo n'obwana bwange nga tuddayo ewaffe naye nga nze sikikkiriza nti afudde. Kati we twadde ewaka olwo olunaku lwennyini nagenda mu tawuni so olunaku enkeera yalwo kweza ssente ne ngulako essimu anti nfunye ssente. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisinga
okubasangawo basange Banda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne Mama Aisha Najemba ku noti 7.5 nkaga mwemu 94 noti 3 esimu noti 7 noti 5 nkaga mwemu 94 noti 3 Aisha Furniture Mart Banda. Nengulako esimu nali njagala nnyo esimu ya Infinix. Nengula esimu kati mu kugula esimu nenteekamu enamba ya F. Kwa F n'enamba nali ngimanyi mu mutwe. Nengiteekamu nengamba kankubeko. Gankuba ku namba ze zonna nga teziyitamu. Kanyankuba amasimu gategayitamu. Nze nasirikanga nembanga abyerabidde nembijjukira nenkaaba. Kyokka nga omusajja nali nayawukana naye naye nga sikikkiriza. Kitegeera kati nenkwatayoko n'obusente obumu. Maama yangambirawo nze njagala 1,000,000. Nengikwata mu kashi nengimuwa. Kitegeera kati busente bwe nali nsigazaawo ate nga nina osasulira abaana ku ssomero school fees. Nasasulira abaana fees ku ssomero. Neno ndi spendinga sente. Sirinamu magezi gagamba nti nteekewo ka bizinesi nkole nga sigalina. Sinakikkiriza nti F afudde. Kama Katonda. Maama nemuwaze namuwa abaana nembatwalawo nensasula fees ku ssomero. Nazisigalawo nengulako obugoye obw'ekiwala kuba nali nina ngoye za kirenzi zokka. Nengulako obugoye awo obw'ekiwala tebwali bungi. Nengulira ne engoye. Tubeerawo wayitawo nnaku 2. Bangamba gundi ono kyaliwe ankubira esimu angamba ati B yali ampita maama gondi ati twagize ki twasonda wano sente z'amabugo zaweze twagala okole ki okime munnange ati twakwate twakugambirawo twali tukyasonda wano mu industry kuba baalimu bamumanyi. Nengenda nga basondawo kakadde kaali kamu yali 1,000,000 oba 4. Nazo ne bazimpa kati ezo esente baali bakazimpa we bati. Ebiseera nga binajja kati ate ezo sente mukadde ye teyazimanya saazimugamba kubeera singa nazimugamba nazo yandizituuta. Kati nga nzija nze gambaani ng'angamba ng'angamba nti olaba zino sente eyo gundi mwokolamu ng'okoleramu oyo osobola ozikwata n'okola ki n'okola ebibyo ono naye n'oteekawo gundiyo n'oteekamu ebintu n'otandika okola. Ati ye nakkiriza bulungi. Olwamala najja n'angamba ati oba yayogera oba yeekwasa kyawo n'abanga agaana. Kati tubeerawo nali nakyesoogedde nti nali ne nga alina Ania. Bamuyita Ania. Baabye babiyita batya. Kati nga oba Ania oyo ate wa kasitempe we muyitamu. Ania kweri simanyi bulungi sijjukira bulungi oba ye Ania. Empewo yajjanga nga empewo eba emuyiseemu ayinza n'okuzirika nga bayinamu kola operation anti nga operation sente. Kati ng'ewaabwe nabo tebalina sente. Kitegeera kati munange nga nkwata sente ezo nga tugenda mu ddwaliro nga nsasula sente za operation. Ndoba mukola operation ndi ku spendinga sente sirina mulimu. Omusajja afudde mufunze ndina mwandu
nga sirina na magezi nga sirinaamu magezi gagamba abo abaana nga si byonna sibimanyi sisinakkiriza nti musajja yafudde ndi wano nyonoona ssente ate zineerabiiza kabugezi yeena tasirina kati munange nga ono tugenda mu ddwaliro nga bamukola operation buli kimu kyali ku nze mu ddwaliro twamalamu weeks 2 nga tulina okulya tulina okunywa baganda be bwe bajja mu ddwaliro ng'aze n'akuleeterayo 15,000 mama we yajja naye n'atuwaayo n'atuleeterayo emmere ndowoozawo ebyo ne family ye terina kye yaleetawo kiri awo abaaze ne bakulabako ne bakuleetera bukyayi n'ebiggwa. Kankutegeezeeko ku Comprehensive Educational Institute Kireka nga lino bbanguliro ery'abasomesa. Wakola P7 bwe wagimalaako ne bikwatamu kudbi wayingira mu ddya oba wayingira mu by'okuzaala ensimbi zeesiba kati olina wootuusa ovumbyevumbyemu ogamba nti nyinza okutandikira ano ne mbaako aka certificate kenfunayo. Njagala kutegeeza nti yangwa bunnambiro mu bannaffe aba Comprehensive Educational Institute okozesa ebbaluwa eya P7 obeere nga obeegattako okubanga okuguka owunzike ng'olinayo certificate mu child care. Ojja kubanga osobola okukola mu bitongole eby'abaana zi NGO, okukola mu masomero, okukola awaka ate nga toli mukozi wa bulijjo awaka kubanga olina certificate yo. Kitegeeza nti omusaala gwo gwawukanira ddala buli kyokola oba okirinamu obukugu. Buli muntu ajja kuba yettanira omukozi alinga oyo. Ayinza okuba ggwe, ayinza okuba mutowo, ayinza okuba omwana wo. So nga ate waliwo omukisa ogw'okusoma ofune certificate mu early childhood education. Kitegeeza nti oteeka okuba nga wakola senior ey'okuna. Njagala kutegeeza nti ojja kuvaayo ng'oli musomesa ddala. Osobola okukola upgrade okuvaawo n'ofuna diploma. Naye njagala kutegeeza nti kakati ate gwe atandikira ku diploma oteeka okuba nga olina ebbaluwa eya senior ey'omukaaga. Olwo n'oba ng'osoma okufuna diploma mu early childhood education. Okumanya ebisingawo ku Comprehensive Educational Institute ojja kubanga olaba numbers ku screen nga bwe ziri. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi okumanya ebisingawo naye nga location bali Kireka ku Kyakabaka oba okuliraana olubiri nga baliraanira eddala Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Ojja okusanga bannaffe aba Comprehensive Educational Institute. Enamba ku screen zikozese. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde. Family ye terina kye yaleetawo kiri awo abaaze ne bakulabako ne bakuleetera bukyayi n'ebiggwa. Ngamba baanange family kyeno kyokka family kyokka baganda yali ayina babulaza be oba nga 10+. Naye nga teri afaayo ndyoka amenyeka n'omwana w'abandi ku ssente zange mu ddwaliro. Bamukoze operation balinga abagamba nti omusujja gwe gumulumye okujja omuntu ajja n'amalawo daakika nga 10 n'agenda talina nakyaleese. Family ya muli bazibu anange anti munaye ebbanga lye twamalayo tulya tunywa bamujjanjaba tugula eddagala n'aterera ne tuvaayo era n'ebyavanira ndowooza yamala myezi oba ng'etaano kutundula vanira lwe nasooka nge ku myaka gyange 22 namala emyezi 5 nga situndudde vanira mu bulamu bwange. Wamma nga tukomayo ewaka nga akyali mulwadde tanaaba kuba omulimu gwe gwali gwakuyimirira nga tanaaba kutereera mbayimirira atandika okukola. Esente zituweddeko nakozesa sente nga atategeerera nali sitegeera. Obusiru bwe nali nina sibumanyi.
sente zituweddeko, maama yakyalinamuko ku sente kuba sente ze ezikola yazongera mu manda ge yali atunda. Ngamba kasita maama ndabirirako abaana kuba ewa aliyo zeeka ng'abaana babeera n'emukadde. Kitegeera kati sirina sente, sirina kintu kyona. Ali mu nju mulwadde tanaaba kuguma nti kuyimirira akole, era nga tanaaba yali akyali nnyo yali akyali omuntu gwe basaze ekiso. Kitegeera kati nange nga nkola kikati nga nina okuyiiya nga si bino nti bye natuulanga nagera nakola nandeeterayo 2 ate 2,000 ezo ze yandeeteranga neebakanga mu nju nze gw'olaba neebaka nga nasulanga mu nju nga TV bw'eba entamye okulaba nga neebaka paka ssaawa 9 olwo ssaawa ez'omwenda nga sinaafuna n'oyo pulezidenti ng'ezo ssaawa 9 nzuukuka nenaaba neerongoosaako bulungi nengenda nenoonya awali kikomando. Ndi ekikomando kyange nenywawo amazzi bannaye nga nakooga. Naye awo wonna nze siyombangako tetuyombangako naye tetufunangamu butaakaanya okugyako biri byatya naye nga weetuli nga tuseka tulya ekiriwo ne twebaka. Naye nga nze nali birowoozo byali byannoma nga ngamba kasita agenda ebweru nga nze neddirayo wa bino sijja bisobola. Wange nandekawo. Kati tuze ewaka tewali kiddako. Landlord alina okwagala esente, omulwadde alina okulya, sasazimu magezi gaali awo nga ganeesibye n'endowooza sente ze spendinga. Nno namugulira engoye ate nno kabusiru nga yaze mu bwongo abugezi oba yeekwekawa. Nagula engoye mu kipya saalowooza nti kwegamba oba ennaku gye nabonaabona nnyo ye kwenaazaako ennaku naye nagyenaazaako n'obusiru ku busente bwe nali nfunye. Almost zaalinga 1,400,000 eziggwerawo mu myezi ng'oba ng'ebiri gyawera simanyi nakumanya. Kati nenzirayo ku 0. Awo bwe namanya nti nze alina okola omusajja takola mulwadde nze alina okola nga ngamba nti kati kuba kati olwedde nali nguzeewo engoye ate nali neesala ekikumba nze gamba olwedde kati nguze engoye funye engoye ez'ekikazi kati nina okwambala bulungi nsibyeko n'akaviiri nina okuba smart ngende noonye omulimu nkole nga ngenda tandika okunoonya kwolwo nagenda zeeka bambi tandika onoonya omulimu ngwa ku mulimu gwa Kabaala kaali katini awo kalimu ako nnyiniko yali muvubuka ngamba ndi wano noonya muntu nange ajja okubeera mu bbaala ati naye njagala omuntu atajja kunimba atali mulimba biki atali muyaaye mubbi ngamba nzibikola singa mugamba olunaku mpameka ati 14 ng'ezo ntono ati gwekola ati oli muwala mulungi ojja kukola ti ojja funa abakuwa eno bbaala mba okay nga ntandika okukola mu Kabaala ngenda ssaawa 9 ez'olweggulo sooka nga agendanga 9 nga musangayo naye atuuka awantu n'ampanga ebisumuluzo ati nga nina ogendayo 7 nvengayo ssaawa 4 ez'olweggulo
nga nvaayo munange nga bwe luba lwakedde bulungi nga nvaayo neeguma ekitundu nga ntandika okukola bwenti nga ndabirira omusajja ewaka, ndiisa musajja ndiisa maama ewaka nga mbeerawo mu kabaala ako. Kati lumu nafuna ani ng'era sinafuna magezi gagamba nkomewo ku kyeyo nga nago sigalina. Kati n'olumu nali mu bbaala eyo, bambi kabaala ako kaatuliisa nnyo, kaatulabirira nnyo. Ndowooza natuuka okavaamu nga kati omukulu ateredde nga kati asobola okukola ku muntu ng'omu n'atuula ng'olunaku asobola kukolayo ku bantu nga 2. Bwe bityo kati nali ndi omwo ne mujja abasajja baali 2. Asinga omusajja agamba nti muwala nkwagadde ng'olabika bulungi. Ngamba weebale kusiima. Ngamba ati naguddewo ati ngenda kugulayo ebbaala yange ati nnene ati kuliko n'ekiraabu n'amaloogi eyo ati naye njagala nfune ku muwala, njagala nfune kati nga gwe already akola mu bbaala kati obimanyi ebya ku reception. Ngamba nti tekirina buzibu ate nga ndaba wano batini. Agamba ati naye nze eri oba ogenda kukola 24 hours kola oba ze 24 hours ati olina ati okukola kiro kyonna paka ku makya, like ogenda ku mulimu ssaawa 8 ez'emisana n'ozibaako enkeera ssaawa 12. Bwatyo bwe yaŋŋamba. Ati naye sofa sirinaawo bakozi ati nfunyeyo bakozi nga 3 ati baneeno abaweereza ati naye njagala wa ku reception. Nambuuza wasomako? Ne mugamba nedda. Ne mugamba ati naye manyi oluzungu olumpisaawo n'ebitabo mba mmanyi obibala. N'aseka ngamba kale katugende ati nja kukuyigiriza ati nnayo maneja wange. Ngamba tewali buzibu. N'agamba ati kati enkya ogenda kundeetera photocopy ya ID yo n'ebbaluwa ya LC ojje nabyo ku mirimu nze otandikirewo okukola. Nti kale wamma nga nze enkeera nga nze bwe nali nvaawo olw'eggulo nga maliriza okola ate nfunye gundi omukyansi ekola mu bbaala ennene ate nga nga bagenda giopeninga buopenings. Naye nasanyuka kubeera nagiwulirako, nali ngiwulira nga ngamba ono nti kimunange kaŋŋende nemulimbalimba awo nemuwa ebisumuluzo neŋŋenda enkeera nakeera wa chairman nampa ebbaluwa nenfuna photocopy ya ID nenyingira mu bbaala ennene nentandika life bupya. Olwo n'omulwadde ow'ewaka yatereera naye tamanyi wano we nakolangawo ono yali tamanyi wenkola nga tamanyi nti nkola na mu bbaala naye yali musiraamu. Kati ewooli oli ng'ate nze yali mu gundi reception. Pozi bagamba ku reception wali mu counter nga okuvaawo tulina okuvaawo nga tumaze okubalansinga ebitabo byonna, simanyi otunze meka, simanyi tukozesezaako expense meka. Nange neejusa n'ekyantwalawo. Natuuka awantu neneejusa nempulira ng'omutwe gwagala okulaluka. Abantu baali bangi. Kati bwe natuuka awantu awo mugundi omwo nali nfunira ddala ssente. Nali tandise ofuna ssente omwo mu bbaala nga tukola ki
Mbaala bwe nalimu ono yakimanya bwe ne kale bwe natandikanga okuddayo ku makya agamba ati naye gwe nuuza we yatandikira okwogeramu ng'omusajja I think ati naye gwe okumawo 12 okumawo 9 okumawo ssaawa mmeka oba ovaawa kunze okola mulimu ki? Nemugamba nkola mu mbaala. Ati okola mu ki? Nemugamba sinze abadde akulabirira ssente mbadde nzijjawa. Mugamba ekitegeeza bamala kusulako eri n'olyoka ozindeetera n'olyoka oleeta. Nengamba gugu oba lunaku lwe twasooka okuyomba mu bulamu ate nga ye tayomba kulemezaamu ate ye yali tayogera nnyo yali mukkakkamu. Tuyombayombamuko awo nemugamba oba oyagala ojje tugende olabe nga bwe nkola. Ate abasajja babeereyo babakwatirira nengamba nedda nze siweereza mwenge nze ndi kaasha kwata ssente. Ate ng'era kyekyali ekituufu. Nenkolawo nali mu gundi awo nali kaasha kumala myezi nga 2 nze kennyini neŋŋamba boosi ŋŋamba nedda sijja kusobola kuba gundi zaalimu 2 oba ŋŋambe kawunta oba ki ng'eno nga wano mu maaso w'oyingirira nze abeerawo kati nga mulimu n'emu sayidi endala kuba yali gundi nene nnyo nga naye ng'eri eriyo kaasha nga eno kaasha nze asooka nga waliyo kaasha wokubiri eri naye munange neneesabira boosi nenkola ki neŋŋamba nedda at least kale katukyuse kuba kaasha yali eri ye gundi yali kontine teyali nnene ng'eno gye nalimu kuba wanene we nali buli omu yali ayingirira waneeno. Ngamba katukyuse oli aggyeko mwenooze ŋŋendeko mu ntini ate sometimes oli tabeera nnyo bize olaba nti atudde naye gweoba otunda nnyo oba olina okubala oluusi okoze ensobi oli akuwadde 2 omudizaayo 2 plus baba balina kusala ssente zo kuba wali balinga batuwa ssente za buli lunaku nga si bya mwezi. Teweebaka bannange ekyo ekyokwebaka ekyo kyamalako emirembe. Jjukira nali neebaka nnyo neŋŋamba banaye sika ssente ne batukyusa ne banteeka eri wamanga bye bimu kuba nze already nali nakola emikwano gy'abakasitoma abavubuka kati ng'oli ajja n'aŋŋamba byaliwa agamba byaze mu sayidi z'eri ng'era alina kunoonya paka eri oba okitegeera kati ng'era bye bimu ng'aŋŋamba boosi nti naye boosi olaba otya bwe mba ntandise okuweereza nga bano abaana agamba onaabisobola ate nga ndaba gwe olimu bintu byo bya mpolampola gyabisobola neŋŋamba kangezeeko nga nva mu gwa kaasha nga nzira mu gw'okuweereza omwenge. Mbyogere ki baneeno abaana abaweereza omwenge bakola ssente mafanze. Mr. Sozimo okuweereza just omwenge nti ogenze n'ogujja wali n'oguleetera omusaya baneene abanywa bakasitoma olunaku tulaba nti olunaku baalinga bakolera 1,000 naye ng'omuwala avaawo n'emitwalo gye nga 10-15 kyova olaba bayita bamalaaya ate ng'ekyewuunyisa azikola nga teyeebaseko n'omusajja yena nga tomulabyeko n'omusajja mba ali kumunyiga squeeze biki naye ng'ali bizi kitegeera. Nakola ssente awo mu kuweereza jasitawo omwenge naye oba kyekyanzigyayo
Ekyanzinyayo kwegamba eyo bbaala nayo yanyambako nnyo kulabirira abaana n'okubasomesa. Kati tuyingira mu 2023 tuyingira mu 2023 nkuba ono twali naye naye bwe nakoleranga eyo mu bbaala Kyensuta bagambye yali yatandika obwenzi ng'ayenda neeyalikiri banaye nsirabangako muvubuka oyookeddeko n'ozaalawo omuvubuka naye ng'ali kiriina okusinga lwakubanga tayogera we yali smart ng'akola obwenzi kuba amasimu gaffe gaali tegaliimu essimu nali na smart emu naye nga erimu n'egundi nali nasamu WhatsApp bbiri ng'emu ye emu yange nga temuli password ng'alina akasimu k'amapeesa nga tekaliimu looko nga bamukubira text zonna bamuweza message abakola ki nga ndabira ddala ng'essimu eri fayiro. Mr. Sozimo ono Guy kye yakolanga ndowooza bwe yamanya nti nkola mu bbaala n'alowooza nti oba abo basajja bankozesa. Nze ne mu bbaala egyo nakolamu omuntu gwe nayagalako kaali kavubuka yali muvubuka omu bw'ati ate ng'ekyanjagaza oyo Guy buli lunaku yali ansasulira ekibiina eky'omutwalo. Ali mu kibiina nga kya mutwalo ng'ajja nga buli lunaku ampa omutwalo ogw'okulya n'asasula n'ekibiina ze zaali emitwalo 2 nga zo za buli lunaku. Ku Kurismasi yampa 7,000 n'agamba genda osibe enviiri n'angulira obugaato naye nga seegattangako n'oyo Guy kuba yali mumpi nga nze ndi muwanvu nnyo ku ye. Kati ndowooza ye Guy kati oyo Guy yampanguza ssente naye yali ampa ssente nga bwe ngamba nti njagala kino ng'akireeta yekka. Kati oba yali alowooza eri nninayo abasajja abankozesa yatandika obwenzi silently banaye nga sisobola mutuse ng'abasajja we bati banaye muli babi nnyo. Ekye yakola yagenda n'afuna layini mpya. Layini gye yafuna n'agitereka ku mulimu ey'obwenzi nga sibimanyi. Kati layini eyo nga bw'adda ku mulimu ng'agiteeka mu ssimu n'ayogera n'abakazi bonna n'ayogera n'abawala n'ayogera kyesaamanya nti yayagala ne neighbour wange. Mukama siri kusonyiwa mu nsi eno banayo siri musonyiwa. Jjukira nkola mu bbaala seebaka bulungi naye buli ssente ze nfuna neegulira ngoye ngulira ate munange efu omugenzi yanteekamu ki yaŋŋamba omusajja bamuwa ssente anyway teyakiŋŋamba direct yaŋŋamba nze oli ampa ssente neemanya nti omusajja bamuwa ssente. Kati n'ebingi Mr. Sozimo mulimu n'ebyembuuse nga bingi nnyo naye mutaddemu ssente zange zitabalika. Ng'ogyeko zino ente ez'omufu kankujjire oyo namuteekamu ssente zange Mukama yamanyi. Ng'akola ki naye bino byonna mbimanya ntya. Lumu nga nva kukola ki navaayo saawa omutwe gwali gunnuma nnyo
nenkubira bosi nemugamba omutwe gunzita kanzire ewaka zaali ssaawa 8 gamba tekirina buzibu gye twali tukuba piki yali ekomako walako bw'olina atambulawo bigere kitegeera kati nentambula nengenda naye nga omanyi nti nali ntambula engato zikubagana kati era yali amanyiize yamanya ngenda tuka ku luugi kugirugule kuba kateni embunga yeefudde yeebase nnyo mukusooka nali manyi yeebase naye nange nga ndi muyaaye ndi mugezi tonimba bya kidongo ekiyaaye mbirabyeko nga mukwatako bwenti munyenyanyenyako engalaga akuluuta nsanze geeti nzigule oluggi lugule ssaawa 8 omulimu gwa gukoma ssaawa 4 kitegeera kanyamu kubako muzukusa tazuuka kuba nayingira bwenti nekwata oluggi nendusibawo bwe nalina akalusibawo bwenti mu kintu nempulira ekintu ekisooba nga kifuluma mpola supiidi kuba negye twali tupangisa twali tusula mu geeti munda oba nendowooza nti mbwa nzukusa alaga ava mu tulo alaga oba oliza bisasozemu siri kusonyiwa oba oli kuno nomanya in fact waba kufollowinga kuneeno kuba naye abeera nnyo ku social media ajja kwetegeera kati ng'afuluta n'okufuluta sebo nkanyamuzukusa nakale yemala nazukuka nagamba nemugamba gweweebase otya noleka oluggi nga lugule nga mutunuulidde nkaliriza ngamba onzukusiza naawe nva mu tulo ngamba okakasa ati ye ngamba neweebase otya ng'oluggi lugule ati nange simanyi oba neerabidde ntya nemubuuza nemugamba nga tekibangawo n'agamba ye abanange kati kyenakola nga nkola ki nga sibitegeera nga nyobiikiriza kuba olwedde yali mu pule nga teyeebiise nemukwatako ku mubiri nga gubuguma nga tegunyogoka nemukwata emikono saabaamu magezi gagamba kola kino nenzija mukwata ku matu ng'amatu ganyogoga engamba ovaawa ate nze obwedda neebasi negamba noweebaka amatu ne ganyogoga njukira omuntu ava wabweru n'opuliteeninga otya amatu kasita ganyogoga omuntu ava bweru neyeebaka nenfuluma nemala nenfuluma nengana nenaabira nenzira mu nju kudda mu nju nzira mu buliri kwebaka agenda okunkwatako maama ng'emikono giwonya obukyala olwo olunaku saamukwata direct naye namanya ntono obwedda balimu okutundula vanira mu geeti eri nakimanya ekyo nenkireka sayagala agenda mu biwanvu nenkwata ekikono kye nemugala genda onaabe nemufula ate ekirungi nti yadde byonna yabikola naye yali ampulirira yali ampulira nnyo oba kwali kutya nga bwe ngamba nti kola kino obwenzi bwe neeyabukolanga naye nga mba mulagidde nti kola kino kyakola kitegeera munange olwo ne luyita lwe lunaku ndowooza lwoka lwe namanyaako nti akola ki nti ndowooza yabadde n'omuwala ndowooza lwoka lwe namanyaako
nti nkola ki? Akadde katuuka ŋŋamba ate ŋŋamba nti kankole ki? Ebyo ebyakugone mubaala kambibuuke byonna kuba waliyo ero yavaayo najja nayagala okulwanira eyo mubaala. Waliyo gwe yali ayagala okulwanisa eyo ng'alowooza njagala. Manager yali ayagala lwanyisa manager waafe. Eyo kanbireke. Kati nga ngamba ye lwaki siddayo ku kyeyo ne nkolera abaana bange. Ye ekyanzizaayo yali akyuseemu. Yali akyuse, yali ampulira naye si ye yali oli nti oba nkyogera etya, si ye yali oli nti nzize ampadde haaga. Si oli nti mukyala wange nakufumbiddeyo amazzi agookya kuba navanga eri nga lwemba nvuddeyo 11 lwemba nvuddeyo ssaawa mmeka nsanga amazzi agafumbye agookya agategese, ategekedde caayi. Yali amanyi njagala nnyo amata. Ebyo byatuuka wantu naaba nga takyabikola. Namubuuza lwaki tokyakola bino, agamba nkoowa, wali nali simanyi, nali ntega alamu kati biki neekwasa obuntu nekitwala ize. Naye neŋŋamba owaayi kanve mu bbaala nkole ki? Nkole ekiddako kuba kati nsigaaza abaana nfuuse kati mba nfuuse singomaaza oba namwandu. Nkyali muto bannange, mba singomaaza. Ya namwandu nedda bannange. Ate nga bali mpita naye ize. Kati nga nkola ki? Tuyingira mu 2023 kola process yange nagitandika mu Gwakusatu nenzija ku kyeyo mu Gwakutaano. Nzize ku kyeyo simanyi kyakola, simanyi ente oba akola obwenzi, sikimanyi. Mbeerawo nfuna omwezi gwange ogwasooka oba gwalina mukisa nga nfuna ssente, nafuna kamu kitundu nenzisindikira nemugamba kuba twali tuteeseeza yadde nga biri byaliwo, naye kati namanya nti sirina musajja. Kati ye musajja wange yakkiriza nanjagala nga manyi nina abaana 2 kitegeera. Kati neŋŋamba kati ono engeri gyampulira ajja kukola ki? Ajja kuba musajja mulungi. Nga musindikira ssente ezo nga mugamba kwata essente bwe zitoowe maama, okwate zino nsasule renti wa myezi 6. Kati tukole ki? Tulinde ebikiddako. Ekyo ne kibaawo. Essente ezaddako mwezi ogwaddako nemubuuza nsooke neegulire smartphone oba nkugulire kuba esimu yange gye nali nnina eri nagitundira wakati wa mu process nga nzija eno. Ssente baali baagala nnyingimuko. Ate n'ekirala bano banziba kuba nakimanya luvannyuma nti n'egyendi baali baleeterayo bwereere. Ejenti yankuba ssente. Kati nga nkola ki? Nga mwezi ogwokubiri nga agamba asooka ogulire nze nga nkwata ssente nali nsindikirayo ssente kuba maama yali talina ID. Kati nga nsindikirayo ssente nga zijja nga waako maama zamuwadde omwezi ogwokubiri nga agula essimu sigadde nga aziwa maama.
nga mbeerawo nga nkola. Omwezi ogwokusatu nga nange ngula essimu nga muwaako ez'okulya ng'ezisigala ziwa maama. Waliwo ebintu by'olya mu story eno twagiwulidde nnyo ne Becky. Waliwo wera alina ekigambo wabula bannange si kyekyo ekigambo kyotera okwogera SIN naye waliwo akanyumidde wano ssebo omwana ono ow'obuwala yali alina engeri gye yafuuka omusajja mu nnyumba naye ng'oba si kigenderere ssebo yali amanyiira n'okuba nga akomyewo awaka nga bw'ali omukoowu omukyala ava okupambana nga bamuteereredde okutuzza okutubuguma otw'okunaaba. Maama sister wali weewa akabalaza akasiimuule. Maama omusajja akyuse takyakufaako takyakwaniza na buhaaga. Munnange eno n'abasajja bwe tutyo bwe tubeera nga twemulugunya nogamba maama n'omukazi naye nga buli muntu alina ensonga ye. Kale sijja gamba nti gusinga bakazi gusinga basajja, ffenna waliwo engeri gye tulagajjala nga buli omu agwana okuddayo ku mirandira. We are going back to the roots, not for reggae but for our relationships. Tulabye nga Gwempita Faizo ba F mbwa amazzi gamututte. Amazzi gamututte ne tulidde okusinza ku kunnyonnyola kwa sister nga nti ye kiyalaba. Yagamba nti ono balayika battamutte. Tetukyewuunya olw'ebyo ebyali bizze bivaayo n'ebyatuuka ku kabinja kaabwe. Kyobula banzi bw'okyogedde sesise basobola okuba nga bakikola ne bakozesa advantage eno ne bagenda ne bamutta ne basuula eri. Waliwo okulondoola okusinga ku ekyo kubanga bavictimu b'embeera y'ebyo ayina mwe mugenda okulaba ng'era bwe omanyi waliwo ebintu ebituukawo noga bali bayinza okubala omuzannyo gwabwe. Kakati bw'owulira nti birimu okuliyirira kikwetaagisa nnyo okuripootinga olemereko bakole okunoonyereza nti mutabani wammwe battamutte ng'ate waliwo buno obukadde obutalo nga noga katugenda kufaaki era baba bamutta ate kubanga bibire bino by'obubbi bye baalimu. Banaye musirike tebanoonye bwenkanya nga bamanyi nti mu kunoonya obwenkanya waliwo ebirala ebijja okujjirako bye batajja kusobola kyeva basalawo nti buli omu sirika. Maama yasabyewo akakadde ke olane maama ngoberedde emboozi ekwata ku maama ono okuva ku ntandikwa naye maama awa ekitiibwa kye bayita akasente. Mami yategeera kye bayita pepa asabye akakadde. Kaaki senga mumuwulidde senga abantu basooka ne bateeka wansi amaziga ndooza abamu ffe tukyafiirwa nnyo tukyafiirizibwa si kufiirwa abantu tukyafiirizibwa waliwo byotulano nga ne kakati obukadde obutaano bwe bugenda okutukyusiza obulamu ate bwe yanonga bali abagundi bwe baabufe nabo byawunzikirawo olumu batuyiikiriza nnyo ne batutwalako obwaffe obutonotono n'omugamba nti nongana ne kati mumuleke tumulondoola oluvannyuma lw'omwaka anaaba atya tubayitako nga bali bubi nnyo n'okusinga bwe baali ng'ate mukama atuteekako ekisa tugenda mu maaso. Waliwo olumu ebimu nga seemalaamu nkiddamu waliwo ebimu nga sozi sekyemalamu nnyo. Mukama ompadde obulamu nkyasa okola breathe in ne out okyampa ekisa n'ongabirira mu ngeri gy'oba oyagaddemu n'enfuna okugabirirwa. Munnange oli ayinza ogamba nti we dream small. It is not that, but we just realized that life is not all about dreaming small, dreaming big. Tulabye abalina big dreams, they score every year. Are they happy? Should we say that their contentment, their happiness depends on those big dreams? Ojja kuyita ekinene mu bulamu bwonge wange si kinene. Nabagamba nina ekintu kye neegomba ekitone ennyo ku bavubi. Akakati n'enkya nalya nanyuka tagenda kufiirayo bufiizi naye ekyo kyokka kye neegomba si kyekiri ekyokubanga olowooza nti enkya oli kushuwa n'osanga ng'ennyanja yasenguse oba yakalidde temuli ngege. Naye kino ekyokumatira nekyafunye olwaleero singa bakikozesa obulungi kakati bw'aba amatidde n'akolayo omusanvu nakati giresa tukangisevinge ekyo kyenjagala kyesaagala kwe kulya ekivubi ne ziggwawo kubanga enkyajja kufuna ate nga tali sure ayinza okulwala n'amala omwezi nga takoze kati aba taalye
okumatira kakazi kattu naye omulenzi ono Faizo yali muganzi sijja gamba nti bano bonna kyali kikosi ky'ababbi kyekyavaamu 1.4 nkyagadde nti omulenzi ono singa era mbadde nasanyuse waliwo abadde apangira okugendebwe nga well abantu abamu batandika nga bakola ebintu lwa mbeera ne batuuka ne bafuuka abaddu b'eyo embeera kati embeera nebanga yebafuga kubanga obwo bwe bulamu bwe bamanyi amanyi kugamba abantu kugenda kubba ne baleeta n'atunda alina obulamu bwe yamanyiira nga naawe sista bwe walabye nti ekyabasajja kyakwanguyira nnyo okubeera escape route n'oddukira mu basajja kubanga bagenda ku providingira embeera era nsabira buli muntu alaba sheeno oyina embeera ekusibye mu kintu ekimu kyotali comfortable nakyo nsaba Mukama w'ekisabo aba asiimye 2026 embeera eyo ekusibe ete enjala eyo ekwebasa ne gw'otalina kwebaka naye enjala eyo ekulimbisa n'ekitagwana kulimba eri abantu ng'agoba mu kulimba n'ekiteetaagisa n'ongani kakati kino kyatendibwa otandinimbye like why naye obusibe yasibibwa mu bulimba kyatandikanga kyakusaaga kyatandikanga vibe self importance naye alage nti alina kyamanyi bwafuuka omuze nsaba Mukama atuwe ekisa buli omu alina obunafu bwe bw'atoba nabwo eri alowooza nti okulimba kwe kumukuŋŋaanyiza emikwano n'obeeraawo ne weefuula ow'akabi gw'omanyi buli kimu n'ogatta omu obulimba mu kwogera ennyo n'owunzikanga n'okulimba olimbi yali njala ya kulabawo twakirabyeko mu kitundu kyabadde oba kya mwenda nga Faizo ono yali agula nnyo obuganzi kakati ezo embeera abantu mu kugula obuganzi ayagalage wakabi neyekakatika ku ssimu gy'atasobola n'agula emmotoka nga si kyabadde yeetaaga n'agula engoye n'abeera n'amabanja mu botiki kubanga ayagala okulaga nti wakabi enjala ye omululu gwe okulookera kuoba okwaka kwe kulimu ekyo kale nno ekibuzo kyange kyaligambye nti gwe okwaka kwe kuliwa obuluvu bwo buli muki omululu gwo guli luddawa obutamatira bwo buli luddawa enjala eyo eri luddawa buli omu nga nange mwendi tugwana okwekebera mu kitundu kino mu kitundu ekyabadde kya 10 is when I said nti you will not have it all ojja kubaako kyofiirwa obeeko ne kyofuna kana akalenzi kaliro yonera aba bwatandise okukalabirira nga alabirira omwana n'akasendeke konna kagenze mu kujjanjaba family abajja okumulabako mu ddwaliro bawa 5,000 amazima amatuufu lave etuzunza n'etusuula ku bantu lave yali ekuzunziza lave no naye gwe omanyi kitegeeza okubanga muli balwadde mu ddwaliro gw'oli mu girlfriend wa musajja tonaba namuzaalamu mwana n'otunulira bakkojja basenga bajja ng'ow'amaanyi kyavaamu mutwalo abalala bajja namayuuni bajja na buwagu bw'amenvu agenda gasoza okudaala si kudaala omanyi obwo obuwagu bw'amenvu bukola amakulu nga mwenna buli mwamanyira okwetonera obuwagu Mukama nsaba atuwe ekisaba ne buli omu abeere gy'asobola buli omu abeere gye bikola amakulu omwana wo nga yafumbirwa ogenzo ayina boyfriend kale yafumbirwa ogenzo okugendako mu ddwaliro abantu bazze na buwagu bazze na kindaazi bucupacupa bwa soda uli agera gamba nti muba mwazisaze kyenjogerako just oganye buganye kukitegeera naye kuba akafaananyi kakati mwe abazaala omwana ow'obuwala mwe mulina okutaasa muleme kuswala ne musasula biiru ne mubaako bye mukolaawo kubanga kibatuddemu obwo bwe bulamu bw'oyagala so bwe njogedde wali nti eri abantu abamanyira okwetonera obuwagu bw'amenvu bagwana beefumbirwe bongera okusaasaanya obuwagu bwe batyo kati omwana ow'obuwala gwe wali agadde nga mutoowo mwannyoko mukwano gwo muwalawo nga akakadde kamu mu emitwalo 40 konna kaweddewo ku mulenzi ekyo kibayita okwagala bannange nze sigaana kuwagira sigaana kuyamba kuno kutwala buvunanyizibwa this is to take over up to when
ndowooza ebisigaddeyo tujja kusisinkana mu kitundu ekijja okuba eky'12 nga tulaba gye byakoma. Sajja ono mwewuunyizaako okwebaka n'okufuluuta n'afuluuta nende bamukwata ku matunga gannyogoga ava okuva ku piki. Buli muntu ajja kuloza ku kye bayita ekibi wano wansi w'enjuba. Ekibi bw'otaakirozeeko nga gwe kennyini gwe kituma okwegiriisa, ojja kuloza ku kibi nga bakikuleetera. Oba okitegedde? Oyinza okuba nga obulamu tobulozezzaako nnyo nga ekibi kituma gwe kiyita mu ggwe, naye okuloza ku kibi ng'oli akyambadde n'akijjira mu muntu omulungi n'ajja akulagako nti Kampala si bizimbe, ekyo kyonna bakiyita kibi. Ate nkukakasa wansi w'enjuba buli muntu ajja kuloza ku kye bayita ekibi. Tukyakwewuunya bwewuunya feva gy'olina bw'obanga kye njogerako tonna kisisinkana. Njagala kutegeeza saagala weerimbe nti ewo tekijja kujja, kijja kujja. Yambala byakulwanyisa, yambala byakulwanyisa, zigaadi zifune, yiga engeri y'okwerwanako. Naye njagala kutegeeza engeri eyo ennyangu ennyo kwe kusembeza Katonda mu bulamu bwaffe. Waliwo ebijja, waliwo ebikusoomooza n'ogamba naye Mukama, omuze guno gwe nalimbakanye nagwo tabakuba ggwe. Engeri y'ekyewunyo gye wajja n'onkolamu omulimu mpola mpola mu bye nawulira. Just landed on a video, I landed on a post. It was someone's status, it was someone's show, it was a YouTube video, and see how I was saved. They're just mere words that I found behind the taxi. Nabadde ntudde mu nnyonyi, someone was reading a book, but there is a way gye nalugudde ku layini nga neewunya nabasitusenga agenda mu kyo, nasitusenga agenda okwetawuluza, but because the kabuku was near nga neetereza we nti nvaayo bulungi mu muto gwange, ebigambo n'embigwako. See how God bw'akutuukako mu ngeri yonna. Oyo ng'ali naawe ng'ali nange we wali akalembereza, not until nga ze nazza bujja buli kintu n'afomatinga ensi eno. Ekibi kino ne kivaawo. Buli muntu temwenyiga, temwenyiga. Ate twagala okutegeeza, ate otukisasisa nga guweefuula ow'akatawe nti tojja kukisobola, tojja kukisanga. Mukwano ojja tosaba na Katonda butakikusanza, kubanga oba oyagala oba toyagala ojja kukisanga. Bino byenjogerako eringa nkuba, wallahi oba oyagala oba toyagala ejja kutonnya. Omusana gujja kwaka, obudde bujja kuziba, obudde bujja kukya, enjala ejja kuluma. Saba Katonda akuyambe okusoomooza omuyaga ogwo agukwiseemu. Naye nkubulya sagala kulimba oba oyagala oba toyagala, omuyaga gujja kujja. Nze siri wano kubanga ababasudiya. It is blessings over blessings. Mukwano gwange, those blessings will come through tanuru. Tanuru. That good relationship, you don't just sit and relax and things byekoleko. See how you came out victoriously. Oluluzungu olutuufu ng'otikkiddwa. Obijjukira? Ojjukira process y'okutikkirwa, y'okusoma. Ojjukira tuition. Ojjukira entambula bwe yalinga. Ojjukira embeera mood nga walinga olumu oli muyala. Ojjukira ebizibu byagwawo maama n'afiira mu mbeera eyo ate nga yali breadwinner. Ojjukira oyo omuntu yali obijjukira. Kale omuyaga wallahi gujja kujja. Kino ekibi buli omu waakukirozaako. Zikusanze agenda okukifeesinga n'omutwe gwo omukalu. Nga toyambadde byakulwanyisa, teweeteeseteese. Oli awo olengejja ng'eyakasibira embaale oba luggwayo lutya. Ennaku eyiyo ndese eyambala. Ate neereeta n'ebyambalo. Wallahi ebyambalo byendabyeko bikutuuka oba baakupimye ddi, ebyambalo byo bijja. Kakati beera ready okufeesinga embeera eyo. Naye njagala kutegeeza ng'olina oyo ow'ekitiibwa owa waggulu, wallahi ojja kiyitamu. Kiyinza okulabika ng'ekikuba ekigwo, wallahi enkoona tejja kunywa. Nkiddemu, enkoona tejja kunywa. Bw'eneenywa gw'ono oba ogikkiriza enywe, naye ali naawe w'amaanyi n'okusinga ebyo ebikujjira. Bw'onootunuulira oyo ow'amaanyi
kuno kwowulidde ng'okutiisatiisa okulinga okumalamu amaanyi ojja kulaba bwe kikola sensi ng'amaanyi tolina kugateeka ku kutunuulira bizibu ng'amaanyi olina kugateeka mu kutunuulira n'oyo agenda okukuyisa mu bizibu. Bw'omala okunyweza ekyo then bino ebizibu bifuuka bya bulijjo. Noga nti ensi bwetyo bwe tutambuliramu bwe twambuka bwe tukkira bwe tonnya naye emala n'ekyo. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ku mutukuvu okkirize beera naffe ffenna naye abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Thank you so much my dear for watching. Thank you for watching. Kankutegezeeko ku Comprehensive Educational Institute ekireka nga lino bbanguliro ery'abasomesa. Wakola P7 bwe wagimalaako ne bikwatamu kudbi wayingira mu ddya oba wayingira mu by'okuzaala ensimbi zeesiba kati olina wootuusa ovumbyevumbye ogamba nti nyinza okutandikira wano ne mbaako aka certificate kenfunayo. Njagala kutegeeza nti yangwa bunnambiro mu bannaffe aba Comprehensive Educational Institute okwesa ebbaluwa eya P7 obeere nga obeegattako okubanga okuguka owunzike ng'olinayo certificate mu child care. Ojja kubanga osobola okukola mu bitongole eby'abaana zi NGO, okukola mu masomero, okukola awaka ate nga toli mukozi wa bulijjo awaka kubanga olina certificate yo. Kitegeeza nti omusaala gwo gwawukanira ddala buli kyokola oba okirinamu obukugu. Buli muntu ajja kuba yettanira omukozi alinga oyo. Ayinza okuba ggwe, ayinza okuba mutowo, ayinza okuba omwana wo. So nga ate waliwo omukisa ogw'okusoma ofune certificate mu early childhood education. Kitegeeza nti oteeka okuba nga wakola senior ey'okuna. Njagala kutegeeza nti ojja kuvaayo ng'oli musomesa ddala. Osobola okukola upgrade okuvaawo n'ofuna diploma. Naye njagala kutegeeza nti kakati ate gwe atandikira ku diploma oteeka okuba nga olina ebbaluwa eya senior ey'omukaaga. Olwo n'oba ng'osoma okufuna diploma mu early childhood education. Okumanya ebisingawo ku Comprehensive Educational Institute ojja kubanga olaba numbers ku screen nga bwe ziri. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi okumanya ebisingawo naye nga location bali Kireka ku Kyakabaka oba okuliraana olubiri nga baliraanira eddala Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Ojja okusanga bannaffe aba Comprehensive Educational Institute. Enamba ku screen zikozese. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde.